Alright, mbaniriza mu program nze nga bwendaba bwebale kubanga gyoli otulaba ku Dream TV, otulaba ku Doxa TV, ate ng'owuliriza ne ku radio Gaggadde Impact FM radio Rwasa Mayinja. Tutalaze eggwanga lino e Masaka otufuna ku 1.5, e Kampala 98.4 tundu ebye Busoga, ewa Kyabazinga otufuna ku 1.7 songa ate Mbale 1.3 n'okwetoloola ensi yonna ku kibanja Gaggadde ekya www.imc.ug asako ne ku Doxa app otufuna bulungi nnyo. Abava mu masinzizo ag'enjawulo mukulikireyo ddala era tukkiriza nti kati abamu kumwe maze okutuuka abavakoko ewala okusinziira ku gy'osinziriza. Oyinza okuba okyali mu kkubo oli ku Impact FM olaba awo ku Doxa oba ku Dream tuteredde tugenda kutambula naawe mu ssaawa zino. Tulina ssaawa 2 zokka zetugenda okukozesa nga twogerako gye muli. Bannannyinize nga bwendaba abasinga bonna bateredde era buli omu ajja wano n'ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba ku ddiini ye. Bwe tubeera wano ne tubako ensonga zetutaanya mpola mpola. Akadde bwe kabanga weekali wali nga tumaliriza program naawe tukuwa omukisa n'obaako ky'oyogera n'obaako ky'oyisaawo. Bwe atulaba ali ku Dream TV era naawe ali ku Doxa sako n'awuliriza ku Impact FM radio Rwasa Mayinja. Tumaze ebbanga wano nga twogera ku muzimu kyeki era twagala okuzayoko katono nnyo tubenga tunnyonnyoka omuzimu kyeki. Abakulu bano bwe twatandika topic eno bino bye baŋŋamba bwe wabaawo kyensobezze kikulu weebali mulumba waali mulumba mpola mpola waali mpola mpola nkoseze kyekigambo mpola mpola songa ate chairman ebisinga yanabyogera songa ate nanyini mizimu Senkulu Mandwa naye uno waali Makolo mukooti ye yennyini ey'obwa Senkulu Mandwa songa ate ne munywanyiwe Sheikh Abdul Kadir Sejjange naye mwagazi wa mizimu abeera najjo asula najjo atambula najjo oli wa mizimu nnyo. Songa ate ku side eno owejjokolera ateredde bulungi nnyo abakolaga ku screen ono ye Makolo okay bantadde ne wa chairman gyali naye ntandike ne owejjokolera musajja mukatuliki Charles Wali Sonko songa ate ne Haj Twaha Lubowa wuyo naye ateredde bulungi nnyo nsanyusa okubalaba. Songa ate ne chairman wa program naye waali omulangira Kaaya Museveni sidde nno ye chairman wa program eno nze nga bwendaba akyakalakata abantu bempola mpola. Chairman kankwedda kiika emu oyinza okuba olina okubaka obutono mu bufunze tulyoke tweyongereyo ne program. Abatuuliriza mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebale abakuumye akaseera kano okutuuka guno omwezi ogw'omusanvu era nga tulembalemba mu kitundu ekyokubiri ky'omwaka. Naye omwezi guno ogw'omusanvu mubeeramukko endwadde olwa embeera y'okukyuka era abantu bangi kakati ate awo tuba tugenze mu theology naye bwe tuba mu mbeera ya bulijjo abapima embeera z'obudde n'embeera era simanyi naye Allah bw'aba yateekateeka bw'atyo kuteekateeka ako kubanga abapima embeera z'obudde batugamba nti ekijja okujja bakiyita erinino nti enkuba eyinza okuba ey'amaanyi eyinza okuleeta obulwadde kuba mukoka bw'aba akulukuta aleeta endwadde bali kye bayita okukokoola endwadde. Kakati tulina wano abantu babiri Waswa David okusooka Semaluulu mulwadde
olubuto lumuluma nolwekyo katumusabire simanyi naye nze omanyi byenjogera si Ebola naye nga mulwadde afunyemu obuzibuzibu obwo naye katusabe Mukama akole ki amuyambe so nga ate era ne munnaffe newankubadde waali wano ye Mulumba Cyrus kale Mulutadi nakyakyogedde Mulumba Isa yafuna obulwadde era bwe baakebera embeera si nnungi newankubadde ng'alabika wano bwe mumulaba kwali naye obulwadde bwe bwetaagamukko ensimbi eziwerako okulaba nti atereera kubanga agwana okudduukirirwa era Mulumba oyo gwe mulaba alina empaluwa ze nzirabye era namugambye jangu nazo era kyekimuwagizza okujja tulabe nga tuziweereza omusawo asobola okuzijjanjaba era nga kiba kitegeeza kuseerera kwa lulimi kakati essebo Mulumba oyo mulwadde atali mu kooti mulwadde ate disikasanti waffe wano mu programu eno mulwadde nno ddala era ebbaluwa ze nzifunye era nenziweereza omusawo consultant era byanzizeemu sinnaba bisoma kuba amaze okunziramu n'olwekyo kiba kijja okwetaagisa bwe buyambi obw'ensimbi okulaba nga adda mu obulamu so nga ne moderator waffe naye yabadde mulwadde era namutuukako nga embeera si ennungi teyali ya mulembe era njagala okwebaza Haji eddagala nalituusaayo sebo naye n'otumbulira nti lyatuuse nabutuusaayo era olw'okuba ndaba aseka yandibanga esiteeku yakola ki yakuba ku matu era nange afunamu era obulwadde bankebera nga nina obulwadde era ndi ku ddagala ery'amaanyi naye gubeerako embeerabeera ekyukakyuka z'obudde zibaamu era omusawo ono gwengabye era yampa eddagala era njagala mbabuulire abooluganda kyenazuula ate mumanyi nti ndi munoonyereza ate wa sayansi gundi naye tulina ekigambo bakiyita H. pylori siringa agira naye busukka ku ulcers wadde bwe babulaba bagamba nti ulcers naye busukka ku naye eddagala lyonna lye bakuwa mu ddwaliro lya ulcers weebale nnyo kubanga bukola obwekusika obuli awo buba bwakukebera bw'oba obumanyi ng'era bagambye nti okalina kyandibadde kyamagezi okuntuukirira naye nkutuusa kuba abasawo tebeeranga tebalina kikola era omusawo yagamba nedda era nenamba sisobola gikuwa okujjawo okukutuusaayo naye ojja kujjanjaba bakuwa eddagala ojja kukomawo n'olwekyo bwe bubaka bwange mwami Mulumba yeetaaga obuyambi ndowooza gundi ajja tutegeeza engeri singa oli abadde ayina engeri gy'asobola tujja kulungamizibwa okuva eri dokita kuba naye akimanyi obulwadde obwo tulabe nga tujjanjaba mwewaawo. Omuzimu kyeki bwe twatandika wano era
kampite mu kambifunze nga bwe twajja tubyogerako bwe mbanga waliwo kyenjogedde nga gwe omusomesa mu program eno ogamba nze si kyenayogera osobola okutangaaza nja kuwa eddakiiko kitangaaze mu lulimi Oluganda omuzimu kitegeeza omwoyo gw'omuntu eyafa mba waliwo kyemwawukana nakyo mu Luganda zisa kusola nyenyezo utagamba ekyo kyennyini nnyini omuzimu kitegeeza omwoyo gw'omuntu eyafa zijawukana nakyo kale mu nnono z'eddiini ez'enjawulo amakulu gayinza okwawukana bo mu Luganda basigaza ekyabwe kasoga nti omuzimu oba otegeeza muntu omwoyo gw'omuntu eyafa naye mu nnono zammwe n'eddiini ez'enjawulo amakulu gakola ki gawukana abamu bagamba nti omuzimu gwe mwoyo gw'omuntu ogusigala nga gukwatagana n'abalamu temwakisomesa wano mu Bukatuliki n'Abakulisitaayo bangi batera okwawula wakati w'omwoyo gw'omuntu n'emyoyo emibi gye tuyita dayimondi Abasiraamu boogera ku jinni n'emyoyo emirala naye tebatwala nti emyoyo gy'abafu gitambula mu ngeri abantu abangi gye bagitegeeramu si kyekyo kati bo banno abenzikiriza bamakolo bo bayinza bagamba mbo balaba omuzimu ng'omwoyo gwa jjajja oba ow'Oluganda asobola okukwatagana n'abalamu makolo si bwe kiri sebo nayonga otereezaamu era omuzimu guba gwava mu muntu bwe guba gwava mu muntu ne gusobola gufuuka ki omuzimu kale kati nga bwe kiri nti omuzindaalo ogulina nti kati ffe ne tujja nga tuzze nga twogera ne tulaba nga mu bayibuli waliwo omuzimu ogwalabikira kubamu ne tujja nga Haji n'atwawulira amajinni ku myoyo gino emirala Abakulisitaayo ne baawula emyoyo emibi n'omwoyo omulungi kati we twali tutuuse we twasembedde nga tuli kutunuulira kakati bwafa omuntu bwafa omwoyo gwe gulaga wa gubeera wa kasita omuntu afa gusigala eno nga bamakolo bwe bakkiriza nti guli mu kutambula oba nedda naye waliwo ekibuuzo makolo kye yaleka wano lwe yatuddukako oba mujjukira baamubuuza ekibuuzo mwabasamize mumanya mutya omwoyo gwa jjajja nga si mwoyo mulala mwawula mutya omuzimu nti gwe mwoyo gwa jjajja so si mwoyo mulala era njagala bakumpera omuzindaalo makolo oyawula otya nti guno omuzimu gwa jjajja si mwoyo gwa mulala sebo neyanziza naye omwoyo ogwo w'omuzimu ogwo gujja ku muntu ne gweyogerera erinnya lyagwo netugubuuza tigwani nagamba tigenze mayanja tugamba mayanja wazaalangani tyali nazaalanga Kiwalabye ate Kiwalabye nazaalani nazaala Katumba gamba negujja nga gubalambika kakati mugwe sebo oba nga yegwe ddala nga yegwe gundi ddala nga gwe yennyini ono mwagaza ki kakati nti ono bwemumpa kino anga nga muwona awo nzikakasa ddala nti ki oyo obwadde bukuluma okusinziira ne mukakasa nti ebyogerwa omuzimu bituufu ngoma andi bagamba nti no semberayo nga emandu etuule nga kyayogera kikozeki nga kyatuukirira nga kyeyagwa kikozeki nga kituukiridde awo kakasa ddala ne beri bajembe okuliwanga tulibuuza gwani yakuleeta jjajja omukundi eyandeeta gwani yakuja tukuyita edda baaligulanga buguzi ngagamba nti ani yakuja tikujajja mukundi eyandeeta yakujja wa Bunyoro oba Busoga nti yanjja Bunyoro
mayembe okupere bagulanga magule ejjembe lyo lyakugula buguzi olanda kati bagugula nawenye kuza bakagula bubi bakaguza musaayi kati okakasa otya nti ekyo ogambye nti bwegulanya ng'olyoka okakasa n'ekibadde kibaluma nekivaawo ekibuuzo omuzimu gusobola okulimba tegulimba tegusobola kulimba okujjako bano nga beesamiza abeeyogeza nga baagala ebyobugagga kati abeeyogeza otegeera otya anti effe zirina obukodyo togamba ti oba akati yeggwe keyegwe jajjatirenze kwateka okulya waliwo gwali gweyogeza ofuna ebyobugagga kwatako okulya lwaki tewategeera kwata muliro lumwaka okulya akagonja akokulya akagonja kwata akokulya nozoko omwaka ngalakubetama awe mutuufu sikava tizizemo sibyakugira kajagayogeza babyakwakkulizo kati mwe mu busamize omuntu omuzimu guno guvamu ono omuntu abafudde so omuzimu ogwo gubeerawa ebiseera ebisinga luli twazimbanga amasabo nga emigimu egikuŋŋaanira omu naye kati ennaku zino amasabo gagenze gaba gavaawo kati ennyumba eno ey'okubijja ennyumba gyogamba ti ennyumba yakuki yakukijja kubanga amasabo bazimu bagenze bagadibya naye abantu bakugookya awo abantu bagenze badibya waliwo kati bana abalokole abazze juzi nabulira mukulu gundi agamba mukulu mukiibi nasaba mukulu mukiibi nkulabula nga abuulira abantu nimugende ekiro mwokya amasabo ate nga amaze bagamba nti bwe banakwata gavumenti ekusiba naye kati genda kiro si omuntu oyo gosindika ekiro ogenda okwokya amasabo ajja kugemakanya k'omuntu jamutula ku mada mukulu mukiibi bokya benyini bebabakkiriza ekikyoyogera oba omuwaayiriza olw'ensonga tewali ssabo lyebokya ng'omusamize takkiriza ani mukulu mukiibi yabagamba timugende ekiro wadde tebagamba wadde nemugende ddi mugende ekiro ekyogera yali abuulira enjiri nedda sebo yali abuulira njiri kubanza kyemmanyi amasabo gonna bamulumba yasooka babuulira nti okwokya essabo omusango nababuulira era gavumenti bweyokya essabo kwaki ekusiba naye amakanisa nebagokya gavumenti nebagasuula gavumenti tevaayo kwaki kusiba abantu bali naye agamba naye kakatimuko teriyo muntu ku nsi kuno kuba nze nange nali njokezaako ku bintu ebyo n'amasabo biki naye teriyo muntu bwetwokera bintu nga tamaze kukkiriza anti ye mukulu mukibi yakyusaamu misana ne buba kiro anti ye mukulu mukibi yakyusaamu nabagamba nti mugende ekiro nga abanga yakyusaamu bamukwate aba yakyusaamu bamukwate anti tebanaba kufunayo libokya kiro anti bamukwate kubanga insaitinga violence anti yagamba tuli kuyamba nti ate bw'ogenda kugwa mu buzibu kubanga ebigambo byonna ebyogerwa wano bikwatibwa okitegeera era n'enjiri we yagibuulirira kitawanya nti emizimu gyo bagamba ogyokya kikiri kukuluma naye sooka olinde ensonga eriweza bye twogera wano bituvunaanyizibwako right kakati bw'aba oli yakola mistake aba avunaanibwa naye ate naawe bw'omuwaayiriza ovunaanibwa ate nange sobola kumuvuna ate ayinza okubanga gwe kyoleeta engeri gye wakifunamu si entuufu
ani nkubulira nga bwe yabuulira yabiwulira ku leegi anti oyinza okuba wawulira nedda nga mulabira ku lutimbe naga mugende ekiro mugote nzekuka ku ssaawa 7 kati walabyeyo ge bookeza nende ba tv walabyeyo ge bookeza nengendere enjiri eyabapasita era nange mugamba tinga bwe yabalabula ntino nga yeye yasooka balabula nti okwokesabo muki musango nina abasomera era yinemu anti nkwade wino mulina tulete wano tuwulire wakiraba mwaka guno kuba byonna kwebiri mwaka guno kubanga mwezi guno era mwezi oba oguwedde ogwo ng'abuulira n'agamba akati nino kakati ani nkubulira nga bwe yabuulira n'abalabula nti okwokesabo muki musango naye n'ajuliza akalayini muki mu bayibuli n'agamba nti waliwo bali bagendanga kiro ne bagokya naleetera oguli yatematema amasanamu yatematema maki amasanamu ga kitaawe amayembe n'agamba nti kakati oyo yagenda n'agatematema bigenda okukya ku makya nga tebikola ebigambo makolo kale enjiri ndo anti okutuusa agiwulira ali mu muzimu kati temugezaako okwokya amasabo nawe olaba olwo temugezaako okwokya amasabo bajja basiba kyewuunyisa nti bw'oyokya essabo bo bennyini abali mu ssabo tebalina kye bakukola naye nabo beesigamye ku gavumenti yebeeyamba emizimu egiri mu ssabo tegikusobola kwako tegikoma nakwekyo kubanga nga mukireke kyamateeka tulabye n'abagudde eddalu kati buli agwedda lwamala kwokya ssabo nabako wali omwami wakubitala awo enakulabye ng'omuntu yesala akambe nebyo nabyesala kaya mulalu kubanga agwokya sirimu sibbiri aluwa nze ndi mulalu era kati nawe oyinza okuba nawe mulalu makolo ogamba nokukyaserwa dda mulalu kubanga agwokyezza ate akyayokya ani nga waliwo bananyini ba abamukozeeki abamuyise nga yenanyini kati abalalu bonna bayokya nga tebabakkiriza abantu abokya amasabo baba bayokya bya feeki naye tosobola kwokya biyorigi amasabo genzegenda enjokyerya makolo olina bituufu zige mbyokye nze mbigambe zige mbyokye basifeeke mbikwata bwendi nga tobimpadde zige mbyokye onoobisangawo ate olwamala ate kati olugero lugamba nti okuuma lubugo lubaale mubbe lwawo oluba lutuuka bulungi kyogamba ewe gyali lubaale mubbe ali mu lubugo lwakuuma okugambye fela abaokeza amasabo bonna nga naddala abagawaddeyo va kugwa aze nalyokya naye abagawaddeyo bali kukyokya fe tubadde tukuwadde olukusa okkirize gwe gamba bugambi totuwa lukusa fe tujje twokyagewo okuba tutandikire ku ggwe tulaluka njagala nje wano nga moderator nsooke ndalukemuko anti bugati kyenkulabudde nti musango oba musango kulekera kubeera kunze waliwo yali afudde kuba yagadde mu kagundi juzi pasa yafiya kibuga wano pasa yafiya kibuga ngageze okwekesa bula mukazi bajeyo maiti bangi nze gamba abokya ne basurviving baba bayokeza biri feeki katuddeyo wali makolo agamba emizimu gye gyali mu kwogerera wano mugikuumira mu ssabo kakati mbadde nkyakugamba kakati amasabo ngegigakwaki yageze gava kubijja kati bazimbyewo ennyumba ez'omulembe kati mugikuumira mu nyumba ez'okubijja ate bano ab'eddiini zino endala abamu abatera okuba n'obuntu basimanya emitwetwe emirannamiro nabo buzimuzimu obutonotono ebyo kati bwoli wateekawo ekibbo nti
ekibbo kya jjajja kiikino okuŋŋanyiza nga akasente yebansawoyo okitegedde kaakati nekera kambadde kamaleyo abasiraamu bo buli awali ki buli awali erimbo bo bazimbawo omuzikiti kukumyawo mizimu gyabwe ebyobusiraamu n'okugisabira n'okusaba nigibeera omwo bagiwa nesaala ati nkubuulira bwegyobesaga bagi buli awali ki buli awali erimbo waliwo ki waliwo omuzikiti enkuba bwejja emizimu gyabwe giddukijja emizimu bwe gikubwa enkuba giwulira bubi egidduka negijja muki nayo gyeggama kubanga gibeera bwerere Makola toyogera byotona. gyeggamira mu muzikiti Muzikiti bubuuza nti lwaki abasiraamu bazimbawo. nenda semu anti kyayogera kikoze ogenda kukitereeza Buuza nze. gwali kwekitereeza kati mukambi kyekyo Yewalo endaba ye. Olowooza nti tuzimbidde emizimu. mizimu giri kubeerawo lwaki wabeera asaala asobola kubuuza nejini lyawo nabuza nelyawo Abuza ku mizimu gyero ejero nejero muli mutya salamu aleikum ramatullah salamu aleikum Ate engeri gye tubeera mu layini. Tosobola kusaala nga bamalayika tebakusadde Ninimbye sinake nimbye makolo nga yakoze okunoonyereza banywanyi oba zisabusolo yeyakuwadde akasasi mwanyi kasasi kambadde salamu aleikum mbadde sikimanyi nti emizikiti egiri ku limbo gikola gyakusaaliramu naye ate n'emizimu gina okweggama enkuba naye ng'ate nze gifunire kuswala nze kyemmanyiiko yadde siri musiraamu omusiraamu bw'asaala nga swale Tunudde mu yazalula yafalula gimusale nga waliwo ebukabuli swala yetetuuka tetuuka maaso kakati gaseerera maaso. kituufu Ziteekwa kuba mabega kabuli. so anti kati makolo ye kyatanaba ate onanywezezza kabuli zibaawo neziba ziba mabega katulina okutunulira emizigiti gino gyonna egizimbiddwa Ekizimbisaawo omuzikiti kibiri bibiri. Ekisooka teri mufu gwe tuleeta ne tutamusabira. temusaleyo swala zammwe Ne zino tumusaalira mu muzikiti ogwo. Ekyokubiri eswala esobola otusanga awo. naye ate bagamba bwe basangawo nga manyi gundi ziri muzirabako kabuli tiswala Ate ba twagizimbawo. Ffe twagizimbawo. Eswala etusanga awo ne tugisaala. netuuka kijjawo muzimu okweggamawo Gagimanya emizimu gyondowooza yeggamamu. gyeggama ate kyamugiragawo gyeggamaawo enkuba ejjaga Ffe tetwazimbira mizimu. Era limbo nyingi ezitaliiko muzikiti. ezo nkaafiiri Limbo nyingi. nawulirako olumanyi omu ng'alambika ku rediyo nti ogwo omuzigiti kati oguli ekkololo awali limbo yammwe musaana nakukola ki kuguggala nti olw'okuba nti swala kati bwe muba musaala nga eno mu maaso yonna yeetooloddwa miki kabuli nti swala zaawo ziba ki nfu mbwe ekyo bagezaako kukikuuma obutaagala kulaga nti myandiba nti abafu bano bemukola ki bemusinza kyakukuuma ddiini naye nze ndowooza bwe ntyo bwe nkimanyi kale owejja okolera eddakiika era bazikuwe zino zimaleyo tugende ku ntiko y'essaawa ekibuuzo kigamba nti omwoyo gw'omuntu gubeera ludda wa wakati w'okufa n'okuzuukira sebo neyanza nnyo neyanzeege naye ensonga eyo nga zimukka okusinziira katonda bw'ayina obuki obuyinza bwe kubanga okukkiriza kwaffe nti tukoma okukkiriza bye tukola ki bye tulina wano nga bw'olaba nti ebimu tubikkiriza naye nga mpaawa akkiriza kyalabako obula tubeera nakusuubira bw'oba osomye mu kitabo kino yawandiikira okutereeza abebbulaniya oba abayudaaya yawandiika ebigambo ebiraga okukkiriza naye ensonga eyo ekwatagana ku kufa mukama nyamba nsisinkane ekitabo kino kinyambeko
nga bw'okimanya abatulaba tutandise obumu ku tubuyita buta subtopic tukiyata mu Luganda mulangira nyambaako obuli wansi w'omutwe. Omutwe gwaffe gwe guli omuzimu kyeki katutandise obuntu buno obutono obunyweza omulamwa gwaffe guli omunene nti omwoyo gw'omuntu gubeera luddawa wakati w'okufa n'okuzuukira. Kati olaba nti ekigambo kino kikwatagana ku kukkiriza nti omuntu oba alagawa. Bw'oba osomye olunyiriri luno luga nti okukkiriza olunyiriri lusooka mu bbaluwa yawandiikirwa Abaebbulaniya nti okukkiriza kitegeeza okukakasa nti ebyo ebisuubirwa tulibifuna era bwe butabuusabuusa mu ebyo bye tutalaba. Kati okiraba nti nandibadde tetulaba oba omuntu alagawa naye tubeera n'okukola ki n'okukkiriza. Kaakati nti kisinziira omuntu akkiriza atya n'okulambikibwa nti omuntu bw'afa alagawa. Kati bw'osoma mu kitabo kino ekya Isaaya 2 ebyapokolofu oyinza obutabigobera nnyo naye kansome mu kino kyokola ki kyokakasa mu ssula ya Isaaya eno kubanga ebitabo byawandiikibwa mu Luyonaani byongerwako oluvannyuma. The Protestant Church yonna bakiyita apokolofu baabigaana naye ffe tubiyita Deuterocanonical canonical byayongerwako mu ki oluvannyuma mu tteeka. Naye nga mbimanyise naye kaakati bw'osoma katugeze mu Isaaya essula ya 57 obw'omutwe gugamba bwe guti nti omuntu omulungi afa ne wabulawo akissaako omwoyo. Abantu ab'ekisa baggyibwawo ne wataba akitegeera ng'ab'ekisa abo bawonyezeddwa akabi akagenda okujja. Abo abaali abalungi mu bulamu bwe bafa bayingira mu mirembe ne bawummula we bagalamidde. Naye mwe abalogo mwe abenzi ne bamalaaya mujje musalire wano omusango. Leero esinga okwagala olunyiri olwokubiri nti bawummula. Kati okumanya omuntu ono w'abeera ali ekyo kisigala mu buyinza bwa Katonda. Kubanga nti omuntu ono bw'abanga afudde ng'ali mu mirembe oba ne bw'aba afudde ng'agenze mu magombe ekyo kisigalira mu bulamu bwaki mu buyinza bwa Katonda. Kyova olaba nti waliwo ne Yesu bwe yali ng'agenda okuzuukiza Laazaalo wali basula yakuna bwe yasinkana Mariyamu n'amugamba nti sebo muganda wo gwabadde oyagala akoze eki mukwano gwo. N'agamba nti nja kumuzuukiza. N'agamba manya alizuukira ku lunaku olwaki olw'oluvannyuma. N'amugamba nze kuzuukira nze bulamu kubanga anzikiriza ne bw'alifa aliba muki mulamu. Abamulamu aba aliba abamulamu kyekiriwo kyekiri wano aliba mulamu. Katusomewo ojja kugamba nti munnange oyagala buuza kaana nnya omukkiriza kubuuza omusamize ayagala kubuuza ajja kumbuza ayinza okwonona Samuel ajja kubuuza kale sooka omulinde kumbuza 10 na mmeka 11 fa kwa Laazaalo 11 eyabalukulu Yokaana 11 11 kati simanyi lunyiriri lw'oyagala. abayigiriza ne bamugamba nti Mukama waffe yeebase kaneyongereyo ndoza lwino n'amugamba nti nze kuzuukira. Olwabiri-3 Yesu n'amugamba nti mwannyoko ajja kuzuukira. Mariya n'agamba nti mmanyi nti alizuukira ku kuzuukira kw'olunaku olw'enkomerero. Awo Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira nze bulamu. Anzikiriza ne bw'alifa aliba mulamu. Aliba so si aba mulamu. Kaakati awo entegeera n'ennambika kirimu okay aliba mulamu wano ayogera mu context mu Bayibuli yamwe kiri mu lulimi oba awo kati entegeera awo kati ennambika kubanga oli agamba onakiraba mu future
ate gw'okiraba ddi ng'ate kiraba kati ntanzikiriza ne bw'alifa shalu aliba mulamu kati He. n'okunoonya live nti erimu originalite y'omuwandiisi okusinziira mu Greek amakulu gali ku ki aliba kati awe twawukanira future tense awe twawukanira kyetuba endaba yebeere ogamba nawo tense endaba yeyenjawulo nti kati omuntu bw'afa aba azikiridde tewabeera so kati omuntu ono bw'afa alagawa kyenvudde nnyonnyola wali eri nti omwoyo gwe gubeerawa wakati awo gubeerawa n'okuzuukira okuzuukira tekunnaba ate afudde tali eno kati awo omwoyo gubeerawo abanga awummudde ng'ali afudde nga yakkiriza mukama waffe yesu kristu abeera mu bulamu bwa katonda obw'okwesiima adduka misinde mangu nagenda omwoyo gwe gubeera mu kwesiima ani asalawo budde bw'aba anti kati kuno nti okukkiriza kwe kukakasa ebyo byetutakola ki kwe okukkiriza kwange gwe saagala okutwala ng'okukwo nti nze nzikiriza nti bwe nzikiriza kubanga ffe tukkiriza mu ddiini gyentambuliramu nti omuntu bw'aba nga afudde nga tagenze mu kifo kyakwesiima bw'aba agenze mu kifo kyakwesiima abeera mu bulamu bwa katonda wamu ne katonda bw'aba tagenze mu kifo kyakwesiima mukama amuteeka mu kifo kye ye waayagadde abamu tubatwala nti babeera mu ttukulizo kye tuyita ekifo ekya purgatory purging abamu babeera mu kifo ebifo bingi kubanga bwe mba nasomye ate mu kino ekitabo ekya ono kyeyabadde ayogerako ekikwatagana ku bafu ekya apokrofa ate kiraga nti abantu abamu tebabeera emyoyo egimu tegibeerako nawe giwummulira gisigala gibulubuuta bugulubuusi bamakolo gye bakozesa bagiyita emizimu so kati abandi obuuza ki makolo amana nabadde mubuuza kubanga yabadde alandagga ava ku mulamwa purigatori omulimu gwakyo omulimu ki anti akyogedde anti aleme kugamba nti no afa kati agenderawo mu ggulu asooka mu purigatori paka omuntu paka yesu lwalikola ki kati gonjigiriza kati akakasa bukakasa ate kati avude okujenjigiriza purigatori makolo ye mundowooza alowooza ti kyateeka buli mukatuli kyafa agenda mu purigatori teri wagenda yesu alina kumala kudda wano wuliriza sebo musooke mukoleki mulinye mu ggulu sebo wuliriza onjigiriza oba nze nkuyigiriza nedda sebo tonjigiriza kubanga kati olire sebo mulida amalayo ekibuuzo ki akimazeeyo tanaba ate gweoyagala omuntu nedda oli aganye kyamani tutaase mulekerawo todda mu kibuuzo kuba agambye nedda ayigiriza bebweru simumanyi obadde obuuza ki mbadde mubuuza abadde agamba nti omuntu owabeera omulamu oba ng'afudde nga mutukuvu agenderewo muki mu ggulu ekitali kituufu agambye kati awulira kati awayigiriza abuuza ekitali kituufu nayogerako ggulu mulinda kale mu kifo kyokwesiima kyonna teri agenda mu kifo kyakwesiima okutuusa yesu ngamaze kukwaki ngamaze kati ekyo kibuuzo oba okakasa obuuza oba okakasa ekyo anti obadde olimba kati kyenjagala oyagala nkunnyonnyola oba okakasa teryagenda mu kifo kyakwesiima kale kitundu kyakubiri ekya puroguramu eno nze nga bwe ndaba akawungeezi ak'olunaku olwaleero wano ku Doxa TV ku Dream TV ne ku Impact FM tuli kutunuulira omuzimu kyeki ye topiki gye tuli mu kutambuliramu naye nga tuli ku subtopic nga tubuuza omwoyo gw'omuntu bw'afa gubeera luddawa wakati awo okufa n'okuzuukira gubeera luddawa awo wetuli era twagala okunyonyoka okay chairman bakumpeere omuzindaalo omwoyo gw'omuntu gubeera luddawa wakati w'okufa n'okuzuukira neyanzize nnyo neyanzeege okusinziira ku byawandiikibwa
ebya bayibuli okujjako omukulu w'emmeeri n'ebitabo ebirala ebiyitibwa apokrifa betuyita apokrifa bo balina bwe babiyita tewaliiwo kuyigiriza kulaga nti omwoyo kyekintu ekyawukanye n'omuntu. Kakati omuntu bw'afa, there is no any other communication naye gye tukola okwogerezeganya naye, era omuntu atandiikiriza okukola ebyo tuba tuga nti ali mu kye bayita necromancy. Ndoza makolo engeri gyali munoonyereza wanzikiriza zonna ekyo kati akimanyi. Ngenda mubuuza. Okimanyi kyo necromancy? Tugenda kusoma Matayo 24 okitegedde eswa eyasa olulimi lwasatu mu olumu olwasatu mu olumu olimbalimba nnyo abantu bulijjo. Kakasoma wo omugenda gusomera waawo. Bayibuli etugamba bulungi nnyo nti omuntu bw'afa, ombwa n'omuntu omufu enjawulo tewali kuba bonna bagenda mu kifo kimu. Sheeka awulidde kandire muzisa busolo bayibuli gy'osoma ega nti embwa bw'efa nga bwefa, embwa nga bw'efa ensolo nga bwefa, n'omuntu nga bagenda mu kifo kimu. so omuntu bwebamu. Kakati wali ayogeranga mu 7 sida aba 7 sida embwa gyeraga n'omuntu gyeraga. waliwo ayagala okukaka tukkirize nga bwakola ki nga bwakkiriza nti gw'oyita Imaamu Muhammadi najja, nze siyinza kuyita Yokaana kujja, oba Pawulo oba omunabbi yenna oba Musa obaani, sisobola muyita Oyita Yesu. only Jesus. Yosi ajaye ku nsiku. Ali wonna, ali Shamuulu. Yesu abuna wonna, era mu ggulu gy'ali ne ku nsi gy'ali. Gwe lwakuba tomanyira ddu linnya lya Yesu ky'amakulu gaalyo. Yagamba nti ntudde ku mukono gwali wano kitafayinza byonna. oleke naawe olowooza ono atunuulira puroguramu. Kati makulu mutegeera nti eyo ebirowoozo by'abantu, era aliwo nnyo mulungi nnyo okurepresentinga abatamanyi bwe batyo abalinga ye bangi nnyo bwe bali, era bwe njogedde Sheeka ne yeesisiwala, bangi beesisiwalidde ku TV. Agalaba omusajja atategeera because olw'okubanga abantu bulijjo bwe boogera. Era olwaleero singa njogera nti lwe lusooka mu wiiki bampita musiba. Okitegedde bamanyi Mande lwe lusooka, Tuesday lwakubiri. Bwe nkikyusa ne mbagala nedda ekituufu kyekino tiraba ono yagwago. Era bamanyi lwa Sabbiiti. Bamanyi nti lwa Sabbiiti. Leero baluyita lwa Sabbiiti, which is wrong. Okujjako abasoma ebitabo ebirala abaagala okukitu naye bakimanyi, n'omukatuliki akimanyi nti leero lusooka kwe basinziza. N'olwekyo tetwagala tufuula ate abatamanyi. Kati bayibuli eyaffe mu Mubuulizi sura 5 lunya lw'ekkumi lutugamba bulungi nnyo ne mu magombe teri kuteesa wadde okugabana. Era ababbi be tugamba wano mu gavumenti, ababbi kasita bakola ekigambo kye bayita ghost workers. Omanyi kye baba bategeeza? Waliwo abantu abaddidde amannya g'abafu ne batandika okugasasulirako ensimbi. Abo baba babbi. Ti omufu yali oba ayira ku kkubo oba akola ki n'afa ne bamuwa n'amabugo naye ne batabika. Gavumenti neesigala ng'ekola ki? Ng'esasula. Olwo n'azibba. Ne mu bufunze baba bategeeza nti gwe omukulembeze avunaanyizibwa ku musaala oli mubbi, kuba mufu tagabana. Sirabangayo ng'omuntu afudde ne muddiiraawo ng'akyaliwo.
ne bakaaba nnyo ne basala enteeyi bwe bamala ogisala bwe baba bagabana teri yagamba taata nno seba aba alina okufuna ekifo ky'amaanyi naye nga yali mu ddiiro babiryanga bwe baagala talina bw'ajja kuleekaana mukazi we ne be bamutwala awo olw'eggulu olwo era tubeera bubezi nakafaanza enoga naye omukyala munange akyali mu nnaku abadde n'omuntu naye bano bazisa busolo aba ateddeza n'awaayo na byamaanyi asobole okufuna omukyala oyo namwandu kubanga alimu buki sunna okuwasa namwandu nam aula wakijjawo mbuuza sheeka zisa busolo ye mazzi nam aula wakijjawo ekyo nam aula maarifu kakati awemukira omufu lugero lwa luganda lumaleeyo awemukira omufu bamuteeke mu kamera oba talumanyi teeka mu kamera awemukira omufu tamanyi kakati byoyogera wano tobimanyi awemukira omufu yeeteesa nti omukyalo omutwalo oyingirayo nga tewali oyinza n'okutya omukyalo ow'omusibe okusinga ow'omufu tutewala okujja oyinza kutya baana kugira ne bagaana naye omufu naye omujuliza omukyala nomugamba omusajja yagenda kati kyekanga alaba ekijujulu kinamwandu kiryawo ngaakireka mukubanga omufu guyinza okuŋŋaana okitegedde so waliwo ffe bwe tumanyi ebyo bayita emizimu nga bwe batugambye kyeki nga bwe kijja mu puroguramu tujja kuleeta kyeki ebyo ebijja ku bantu ne byefuula abantu makola alyoka agambe nti gy'emyoyo gy'abaafa sooka otusomere egguli gye nkugambye gwogisoma Matayo 24 ebadde ki gye mboba nsomera gwagamba nti nno eki gwogambye nti nno abafu babaki babaŋambwa kati mbuulira ezo egyo empewo zivaawa empewa nti tujja kugamba nga tugambye emizimu kyeki tujja kyogera kubanze siwakanya nti emizimu tegiriiyo naye agambye omuntu omufu kyekitaliyo kino abanambwa atalina mwoyo embwa eriko omuzimu ffe tewali agamba mu foonu tuli ku muzimu anti gwe ŋŋamba tegujja tegukola guba tebwagadde bwagazi anti kati wulira naye bakiikiridde abakaluubiriza abakaluubiriza so omuntu bw'afa ekiddako kumuziika ate tujjawo kiwunya kungulu kubanga nze wano ne mala kaviiramu wano ne mundeka wano mu studio teri addawo mumubonaabona ate kakati era olumaliriza nemuga tujjewo ekinene kyawanga kyebaba bakiyita ekitalo kubanga omuntu bw'afa afuuka kiki kijja kutuwunyirira ng'embwa bwe tugijja mu kkubo talina ereme tuwunyirira kati ono kaya ono atufuukidde ekitalo kiri ekimuvuddemu empewo kibeera ludda wa ati wali atmosifia ya mpewo aweddewo kati gwe ng'otandika kukubala muntu bwe baba bala tugenda kati mu kulondero si wano n'omufu omuzimu mbuguli muleete omuzimu gubale haafu aba takyabalwa aweddewo aba aweddewo tusigaza property ze ekyo olaba tuzigabana tweteesa so kaya bwafa kati katonda talina kigenda wuwe kiki ate kiki tulinda nkomerero wuliriza ate gwokizigaza ki omubiri gwonna kiwa asanyeewo omuntu kitegeeza empewo naye era kyoyogere mukatuli kiwabula mutuufu era bw'ovaawo ffe nga tuteekawo mulala bali ab'enkima bagamba ani gundi bwavaawo nga tuleeta mulala mugema vaawo tuteekawo mulala ate ku olwo lwafa lwe bafuna omulala ate ne batendereza oyo
so mu Seventh Day abafu beebaka okwebaka Bible bwekuyita okufa kwebaka abatafuluuta ate mu Seventh Day anti kyekyo Bible kyetuyita ekufa ekuyita kwebaka wenooba weebase kikwayita okwebaka oweddewo oweddewo ebayibuli okufa bwekuyita kwebaka tebana abagenda mu puligatori bafaako ekibuuzo kino Muhammadi yaggwawo ekyomwoyo gw'omuntu bw'afa wekubeera tetukyayinza konsultinga Muhammadi tebakirina ani amukayanira uhuli sheeka zisabusolo mu Seventh Day tebalina kigamba nti omuntu bw'afa omwoyo gumuvaamu ne gugenda wano oba ne gubeera oba oweddewo obanga mbwa kastefa omusota mbwakawumpuli omwoyo gw'omuntu gubeera luddawa kati mwe mumanyi omwoyo bw'afa wakati w'okufa n'okuzuukira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم banange bonna bampuliriza n'abandaba olunaku lwaleero katonda yebali okulutuwa nga tukyali balamu omusumba pasita Zuladan nkutumidde nnyo byonna n'okusiiba kwonna yadde temwampita ku idi wabula omukyala ngambi wali idi eyammwe temugikola nze nali ninda kumpita kulya masala ekisibo kyammwe wabayita olidde gwe tonvunaana nvaako kakati bannange ekintu luba wabikkula surati munafikuna ajja kukibanyula mu Luwarabu manya mu Luganda zigenda gibasoma mu Luswayiri munaka mu Luwarabu okusooka njala kutangaza omulamwa guno tuguluddeko nga tujja tugwogera abataguwulira kampite mu bufunze nti omwoyo gw'omuntu guba gwamufuuyibwamu ate omwoyo ogwamufuuyibwamu gwamala kuva mu magwanika gy'emyoyo gya Katonda gyafuuwa mu bantu omwoyo gw'obuntu guba gwabulamu era omukka ate omwoyo gw'ensolo nagwo guba gwa nsolo gwa butonde bwa bisolo ebyewalula byonna byonnebubyuka byonna omwoyo gyabwe gyabiwuka gyabuntu naye omwoyo gw'obuntu gwe gufuuka omuzimu omwoyo gw'omuntu oguba guvudde mu muntu eno mu nnaka ne tuguyita muzimu zerihu zempewo arwahi mu Luwarabu bakiyita arwahi gyemyoyo era omuntu wabanga afudde arwahi emyoyo eyo togisabira kubanga gyo giba miramu Katonda gyagitwala gyava mu ggulu ne gifuuyibwa mu muntu ate gizibwa mu muntu ate ne gizibwayo gyejjagibwa mu materekero g'emyoyo ne giba nga gyemizimu zembuyaga ezikunta zisabusolo bw'ofa bugenderawo ewa Allah la ekyo bannaye mukiwulire omwoyo gwofa tegugendera mangu mu tterekero ly'emyoyo zagaguzeeri bukaba wa Katonda nga gutonda gumala kuba kati bikola surati munafikuna ogibikudde lubuwa yankaaga mu ssatu mwejeri alhamdulillah haji agamba tagiraba wanfiku ambila mina shaitani rajim tanagira kale kagambere nga nkibanyonyola musatu eyokumeka esembayo esembayo surati munafikuna enkaga musatu kakati esembayo katulira kabasome kangabasomere ambila mina shaitani rajim wanfiku min ma razaqnakum min qabl أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون katuvunule sonyonyola twakasoke tuvunule hajo tuse esemba yajo agambye yobuvunula gyenoonya wanfiku kikumi n'okusoma mugabire bintu batwabagabira wahuwa alladhi jaala lakum eyo ndala simbate gyosoma genda mu maaso kawansi surati munafikuna
وانفقوا مما رزقناكم أيين مسلمين وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت kaga musatu aya gyosoma سورة eriko gundi 11 zokka eyankaga musatu سورة منافقون بنا eyokumeka munasikuna yankaga musatu naye eriko gundi 11 kati مسلمين Nani yao? wewo وانفقوا مما رزقناكم من Nafsa. لا يأخذ الله نفسا إذا جاء أجلها kakati yesembayo mugende sokodeka mabega kudiriza Walindiriza moyo kati haji somata katufunyewo sokodeka mabega wanfiku byagwo bwebeera ng'etuuse. Ne Katonda amanyi ebyama byebyo bye mukola era agenda kubasasula empeera zaabyo. okuddako emabega kambagambe wanfiku mulwengayo mimma razaknakum min kabul an ya'tiya ahadakum nga bukyali kwebyo bye twabagabira olubereberye nga okufa tekunnamujjira omu mmwe olwo agambe nti mukama wange singa onnindirizaako eri ekiseera ekitono n'empaayo eri Katonda saddaaka n'embeera ow'omu balongoofu yedirira eri gye tusoose kakati wabula Katonda tayinza kulindiriza mwoyo omwoyo mukiwulidde omwoyo gugamba nga guddayo wa mukama waagwa guva mu mufono afudde afa nga gugenda okumuzaayo omwoyo Katonda agulengezaako gye gugenda okuba nga gumaze okugibwa mu muntu ono omuntu ono oyo mubiri gwe guba si gwe gwogera wabula omwoyo guno ogumukola ki ogumugibwamu okufa afe aliko obulamu bw'ensi eno ate gwe gutandika okulaajanira Katonda nga gugamba senga Katonda nange nindirizaamu mu ntuuko yange etuuse ngende nsaddaakeko mpe ku saddaaka asaddaakako munnange asaddaake okusaddaako kakusobola okuyingiza mu ggulu kiwulidde naye agamba bannange omwoyo bagugulaajana era emyoyo giraba omufuna bagamba alaba ebiri mu maaso n'ebiri alaba kubanga eriiho aba amaze okufuuka gubeera mu ntaana gubeera mu bbanga gubeera ku makolo gubeera ku kibeera wa kakati ekibuuzo ekyo ogambe tegugenda mu ggulu goba tegunabagubeera buli ludda wa nkwata mpola saagala ombuuza ebibuuzo nga wate byampaka oba byakwagala kuwangula biri waggulu wa mutwe gwo kakati sebo omuntu nabagamba ku luli babantu bange bampuliriza omuntu nabagamba nti omuntu ng'afudde omwoyo gusigala mu mikono gya malayika al-maut oyo yamugyemu omwoyo mu mubiri guli ogwebase wali kakati negubeera mu mikono gya malayika al-maut naye wali wekuba nga gugenda okuva muntu bwennyini Katonda agulengezaako gye gujja okudda era negubyakola ku nsi naguyisaamu negugamba lawula hartani malayika al-maut mpaka ddi alhamdulillah shukran tugende mpola mpola paka anti muli abasebo paka malayika al-maut lweguta negukka mukabuli wali okiwudde sebo era ogenda okusoma tarakeni mait nga omufu awulira naye ngaolulira luna bagamba si lwoluwulirwa luno lwetuwulira olw'omulya mmere anti wulira mulumba wali musiraamu webale nnyo kakati omwoyo ogwo gugenda okubuuzibwa mukiwulira guzibwayo mu nnyama yagwo eri ebibuuzo nebigutandika ebibuuzo bimala ennaku mmeka babuuza mukkiriza oba atali gwe Katonda bwe yali akutonda yakutonda kukolaki sikumukkiriza kakati oba wajeema bwebanga bebakusomesa okukkiriza Katonda bajja bikubuuza nga otamatama oba wali obimanyi
ebyo okiwulidde ssebo kaakati awo okumala enaku amakumi aga nange obuuzibwa so embeere ng'ebyebyo oli mu sual kubuuzibwa buli awo ng'oli mu kubuuzibwa kajojijoji weebuuze kumala emyaka 40 naye bwe ziggwako bekka atyo ffe anti wulira ffe bamasheekhe tugamba nti ekyo anti wulya kyekyo kutula nsingo nga bali omukyere 40 kasa gumala okujja 40 owulidde ng'olwo fayiro z'ebibuuzo ziggwalaawo zitwalibwa omuceere anti wulira nkwata mpola mulumba mulumba katonda akuwonya enkiza fayiro zivuddeyo ensigo ekuluma fayiro zivuddeyo bwe zitwalibwa kakati nga zigenda mu hazaero mu mawanika kakati bw'oliba ozuukidde ng'okuzukira kutuuse bazijjeyo munnange katonda wamukkiriza naye wamugattako ne katonda omulala katonda amukkiriza naye ati wali mu bwoti ne bwoti efayiro fayiro zino bwe zitwalibwa tetwagala okutegeera zo fayiro zigenda naye ng'omwoyo gukyali mu kabu lwe balekerawo okubuuza ebuuza naku 40 ati ulya ogenda ne fayiro zo muki muterekero ana obeera mu ntaana bwe gaggwako nobakutola mu tterekero kakati amaterekero g'omwoyo gwo omwoyo gwo bwagujja naka ne fayiro zaagwo ne baguteeka mu maki mu hazainul arwah etterekero liri luddawa agwawo rasuli adamu yamajja ateeka amaterekero g'emyoyo gye nolidde yamajja gwe kati gwenze nategero etterekero lyabwe balijjamu naka mu kitundu ki ye katonda alina ate osobola okugamba ye katonda amaterekero gano bwe yali awuliriza amaterekero gano ag'emyoyo gyammwe gino egitwalibwa efayiro gye zigenda kumala ennaku 40 obadde mu kabuli ngenda nkola kyembuuza kitegerekeka kubanga ye allah ali waggulu tali mu kati etterekero nalyo liri mu bbanga nga allah bw'ali mu bbanga kakati sebo katonda ye alimu gaibu samawati 7 wala rina 7 katonda yamanyi ebitaliwo mu ggulu 7 n'ensi 7 ye mumanyi waabyo era kakati wajja emyoyo gye okujja okugifuga mu bantu bano okubeera obulamu yamanyi amaterekero ge sijja mugamba oba lijja kuba mashiriki oba lijja kuba makka oba lijja kuba madiina ye katonda yamanyi jajja emyoyo gye egyo gyagaba era n'emyoyo gye egimulaajanira okuba nti giwe ku ssente oba sasule tulyoke tutegeere endowooza ensonga eno haji bakumpeera omuzindaalo zisabusolo tamanyi ggwanika lya myoyo gye liri kakati gwe tuyambe omwoyo gw'omuntu gubeera luddawa wakati w'okufa n'okuzuukira inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abatuwuliriza n'abatulaba n'abaagala okumanya ebifa ku bigambo by'empewo tuteekwa kubeera beegendereza nnyo kubanga akatogo kali awo buli omu bw'abanyonnyola nadde naaga n'abigatta na bino n'abigatta na bino nga n'abasiraamu bwe batwalira ffenna era katonda yatuyamba ffe ng'abasiraamu ate abantu abasinga tebaagala kifollowing n'atubuulira ebika by'emyoyo egyo emirala gye tutalabako kubanga bwe yali atubuulira ku kyafaayo kya solomoni amajini gaali mu maaso ge nga gagamba nti entebe y'omukyalo oyo tujja gireeta kabaka ejjini erimu ne ligamba nti ssebo onooba tonnatemya liiso kati imagine entebe eri mu mayiro 10,000 omukazi gye yava yali Ethiopia bano bali eno bali Yerusalemu naye olutemya lw'eriiso bwe kwi ng'entebe eri wali
namulondo y'omukyala eyali awandiikidde kabaka ebbaluwa. Kale nno ebigambo ebikwatagana n'emyoyo omukulu bwakibuuza nti omwoyo gubeera wa? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasomesa nnyo ebikwatagana ku myoyo, kubanga ye yatumwa eri abantu n'amajini. Amajini kitegeeza emyoyo ekyo gyonna gitategeera. Era waliwo hadithi emu ne aya, hadithi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zayogerako n'agamba nti bwe mumala okulya ebintu mubibikkeko, kubanga eyo y'emmere y'abaganda bammwe. Baganda baffe bayogerako yali ayogera ku majini. Kati nno mwaze munneetegekedde oli yandeetedde embwa nzesa amajini kati zembawulira. kati bw'ogamba nti oyagala tukubuulire omwoyo we guli, Nabbi Muhammad Kristo eyo yagisomesa bulungi nnyo, n'atubuulira ne malayika ekola omulimu ogw'okuggyamu omuntu omwoyo negutwala Ewa. kati nti Kyagenda osomesa. kyokibuuzo mukwate empola etugende empola egutwala ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu hadithi emu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti bwe baleeta omwoyo gw'omuntu omwononefu guba guwunya ekivundu mu ggulu. Kati malayika nezigamba kiki ekyo? Kiki ekyo? Nebagaa nti baleese gundi nga zonna ndowooza zikutte ku nnyindo, ziwulira matiya, kubanga bwagamba ekivundu kitegeeza nazo ziba zikiwulidde nga zirina n'okukwata ku nnyindo. Bwe baleeta omwoyo gw'omuntu abadde omutya Katonda, kwegamba bawulira pafyumu mwereere. Kati waliyo eggwanika. Haji njagala kugoberera bulungi kuba ndaba musiraamu munno alinga obe yatubuzizza. Malayika eno ekola omulimu ogwo gw'otugamba. Ono yatugambye nti eddira omwoyo guli ono ne mumala okumuziika n'eryoka eguta n'eguzzaayo mu kabu. Ate yo si yeguzza. Ndi kuono Ate eyo si malayika si yeguzza. Yo omulimu gwayo kutta. limauti kutta Kutta kitegeeza wabula kutta bwe kujjamu omwoyo ekutwala wa oba owedde. tedindako zino ennaku zibe wali bakubuuza ate ganaana basooka ne balindako ne bakubuuza mani labbuka mani kitabuka ababa okufali mukatolika ntanda bakusibirira ntanda wali kibitu kyobuuza kikulu ogenda buuza njajja kinyonyera kya mukatolika Lindako ojja kunywa. tujja kuwa omukisa kubanga ndaba oyawudde obusiraamu wano sikwawula sagala mirala sagala buvuma haji gusa ekikyo ffe malayika haji atugambye Kujjamu, kasitemala kutta. okugujjamu egutwala butereevu. Era ebyo byonna Wa Allah. buli kye tusoma, buli kye twogerako tukiteeka okubaako ekyokuyiga. Lumu malayika ejjamu emyoyo yagenda okugjamu Falaawo omwoyo. Kabaka w'Emisiri Yamusanga ali mu ggaba mmere. Kati omwoyo naye tegujjamu netegutwala neddayo ewa Katonda. Katonda nagiga nti kisoboka kitya okugenda n'otakola mulimu. ogenza okukola omulimu gwo n'otagukola. Kati n'agamba mukama wange gwe wagamba nti omuntu asaddaaka oba agaba omwongera ku buwangaazi. nange nsanze oli aliko kyakola Nsanze akola nenga nti mukama wange anaakola nga bwekola. ate ali ku saddaaka ate kyewayogera kino Kati n'agamba oyogedde mazima era teyagujjamu teyagutwala. Waliwo omukristo endala ku Solomoni. Solomoni yalina mukwano gwe najja n'abeera nga naye nga banyumya nga bwe tuli wano n'omukatoliki.
naye ne wajja omusajja omulala omulungi ennyo ng'anyo alabika bulungi nnyo naye ng'alina byagamba Solomoni naye nga atunuulira nnyo ono kakati bw'amala okugenda asiibudde ono n'abuuza oyo abadde ani nti malayika ejjamu emyoyo nti bange ebadde enonyegwa omusajja nga ntunuulidde nnyo mbadde okusaba ompe ku kiwempe kyo manyi Solomoni atambuliranga ku mpewo ekiwempe nga kimutwala gy'ayagala kintwaleko ngende nziruke wano omusajja Solomoni n'agaa nti kiwempe kikyo n'atuulako nekimutwala malayika ekomawo nga nsanyufu negamba Solomoni nti webale kunkolera mulimu Katonda yaŋŋamba nti egindi ku ssaawa bwe ziti ku budde bwe buti omwoyo gw'omusajja ngujjemu naye nga badde siraba ngeri ki gye musitula wano mutwale eri gy'ateeka okufiira kale omulimu ogunkoledde n'empewo za Sulemaani kati Solomoni kwe kutaasa n'omusajja manya ne malayika tinze tonkolanga bwotyo ojjanga n'ombuulira naga nti ngenda kukuba naye kyewuunyisa yakeera ku makya nemugamba Solomoni nti kulisiti kwoli Solomoni kwe kugamba amajini gamuzimbeko endabirwamu kyova olaba nti yafiira mu ntebe emyaka abantu nga tebamanyi nti yafa enkuyege ye yabika enkuyege yamala kulya guno omuggo gwe yali so kati emaze maliriza ne hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasita yalabika malayika ejjamu emyoyo ng'etuuse mu kisenge naga nti sisobola kukkiriza konzijjamu mwoyo Muhammad nga yagamba nga Jibrilu tannajja n'agamba woyogeredde nga naye ali ku mulyango wuli ngali mawutu yanguwa malayika zitambula na lutemya lwaliiso kyokola wetubaga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda mu ggulu n'alambula n'ebyo ebingi ennyo byeyalambula mu kaseera akati tetuwakana tukkiriza yafuukamu malayika koko yalinga Aida yagamba ensolo kwe baamuteeka gyekoma okutunula ekigere gye kigwa tolaba Aida waaba kati haji naye afaanana omwoyo guno bagugjeemu gugenze ewa Allah we gubeera lubeerera ne bagutereka awo lubeerera ate eno kiso yoono tugambye nti baguzzaamu ne guddamu nedda omuntu malayika bwe mugjamu omwoyo eba ekyalinda bamala omuziika balyoke baguzze mu kabuli bamubuuze ebibuuzo era bwe bamala ne bagutwalira ddala ne gubeera mu ttereka tegulindaana anti ebibuuzo tegudda kati ebibuuzo babibuuza kakati ebibuuzo babibuuza omuntu nga bamutaddemu omwoyo malayika ne zimutuuza mu kabuli ye ne bamubuuza ebibuuzo man rabbuka man nabiyuka ma kitabuka ma dinuka kati ebyo bw'amala okubyanukula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti bw'ayanukula obulungi entaana ye negaziwa neyakayaka bw'ayanukula obubi nefunda nemunyiga ebamu emisota ebamu siga ebamu n'ebirala ekibuuzo kyange kiri ku bano baffe abawunya emyoyo nga bagitutte mu ggulu kusinga kunzikirizayo gyo nagyo gisigalayo mu tterekero ly'omu ggulu gyegiwunyira Allah n'awunyirirwa kyembadde njagala okumalayo ati golowooza nti Katonda alimu Allah nga mugumiikiriza manya Allah ekivundu kiri mu ggulu awatali Allah emyoyo tegiwunya egino egyakalooli gino gimibi kati kyembadde njagala okwawula ekisigala kibungeeta ye kariino nakyosomesa ku luli nti Katonda yatonda buli muntu n'amuteekamu kariinu ye omuzimu gwe ne Bayibuli ekikakasa bulungi omuzimu gusigala yeeno olw'okuba gutambula naawe gukola naawe
tegufa gumanyi byonna so you know sigana nago mu kabuli mwino okubera tegufa era gusigala gutaya gumanyi n'okuvaako mu kabuli ne gujjako olwokuba bakuziikaawo kikulemezaawo kati ekigumulo kyawo gugamba nti ono gwe banteekamu naye nga takyasituka tegumanyi tegumanyi nti gw'omwoyo nga guli muterekero kalino esigadde tegumanyi musamira nnyo alhamdulillah rabbil Sheikh Lubowa mulumba nedde obudde bwabulumba Lubowa abadde ki mwebaza nnyo akusomesezza leero kakati malayika al-maut olidde wulira malayika al-maut si yetwala ebibuuzo ebibuzibwa omufumu ki mu kabuli okumala enaku amakulu munkar wa nakir kakati ezo malayika bwe ziba zimaze okubuuza nezizingako fayiro zaazo malayika zezibuuza ez'omunkar ne nakir omukwatagana tewali buzibu naye malayika ejjamu omwoyo omuntu afe ate labayo mu Qur'ani egamba nti zimalayika ezikuulamu emyoyo nyingi teriemu eno kawabiisi erina bataliyani yazaayo mulumba bakuba omuzindaalo alla ekivumu tekimuwunyirira ye ali mu bbanga sebo toileti eyange eri munju naye nga tewo so naye asobola okuba nedda ekifo kye batuttemu egyo emyoyo egiwunya era tegitekwa kuzza kivuunu okusinziira ku buyinza bwa Allah awulirako bulizi katini bwati abamalayika be baawulira naye bagamba waliwo bamalayika be Okusinziira ku bagamba zisa gyani busobo. gwe baleese oyo awunya ekivundu si Allah yabuuza sheeka agamba Allah ate Allah alisa envunyu aleera n'envunyu amanyi n'ekivundu musalani abeerayo buli kimu nga Allah tabeera mugundi abeerayo yonna gwalisize envunyu zibeerawa mulubako omuzindaalo kale katuulire abalokole bo omwoyo gw'omuntu gubeera luddawa wakati w'okufa n'okuzuukira. Mukama yeebazibwe abatulaba n'abatuwuliriza Dream TV, BTV, Dr. Impact Radio kulamusizaako mulungi atulaba n'atuwuliriza akawungezi konna ku lwaleero ze mulumba gemannya. Ekibuuzo kino ekitubuuziddwa olwaleero omwoyo gw'omuntu gubeerawo wakati w'okufa kwe n'okuzuukira. Ngenda kunnyonnyola ensonga eno okusinziira ku byawandiikibwa ebitukuvu ebya Bayibuli neera neebaza ne bannange abasoose okusomesa buli omu nga bwakkiriza bwekitibwe kiteekeddwa okubeera. Kisaana kimanyibwe nti kye bayita omuntu abeeramu ebitundu nga bisatu okutwaliza awamu obufunze bwa byonna, naye ngenda kwongerako ku bino ebisatu kimu era kyekiri mu ddiiro ekitubuuzibwa nga kya mwoyo, kubanga waliwo omubiri, waliwo n'omukka oba ebirowoozo oba emmeeme, si bye njogerako, njogera ku mwoyo. Kati bwe bagamba omwoyo, fe abasoma Bayibuli, omwoyo kitegeeza bulamu. Ekyo nkizzeemu kati obulamu omuntu bw'aba afa ate n'obuuza nti omwoyo gubeerawa, kitegeeza nti obadde obuuza bulamu naye njogerayo y'ekibuuzo guzze mwoyo, naye ng'omwoyo bwe bulamu. Bw'osoma Bayibuli wano mu Yokaana essula 6:6 nti ebigambo bye mbagambye bwe mwoyo era bwe bulamu, mwoyo bulamu. Kati nze sigenda kumenyeka nnyo kuba Bayibuli eri kiriya. Yewaawo tulina doctrines mu nzikirizo z'enjawulo, naye kye bayita omwoyo gw'omuntu oba obulamu bw'omuntu bw'aba afa bubeera mu ye, naye ekitegeeza nti afudde bumugibwamu. Kati totawaana nnyo kubuuza nti ate omwoyo guddawa kuba gw'ogali bwe bulamu. Gye bwava gye budda. Obulamu bwavaawa oba obulamu bw'emwoyo. Obwo bunafu bwa kutegeera Bayibuli. Omwoyo oba obulamu bwava mu Katonda Kristo.
era omuntu yenna bw'afa obulamu buddayo gye bwava wa Yesu anti nkusomesa bayibuli egamba mu Yokaana esitulemu olunyiriro olwokuna olwokutaano nti obulamu bwali mu ye obulamu ne buba omusana gw'abantu kitegeeza omuntu okufuna obulamu bulina gye bwava kati bw'obanga ofa obulamu tebusigala naawe eyabukuwera yabweddiza kati tuli tunnyonnyola mwoyo kati ekitegerekana eri abantu naye nga bwe bulamu bwe mwoyo naawe tusoma bwe tuti ti olw'okubanga bw'oyogera omwoyo abantu kye basinga okutegeera amangu Katonda alina emyoyo gyali ewuwe era emyoyo tegiri mu mikono gya sitaani emyoyo tegiri mu bantu wano okuleka nga ekibeera wano kibeera mizimu gye bannyonnyodde naye kye bayita omwoyo gubeera ne Katonda mu buyinza bwe mu mukono gwe lwaki kubanga bw'osoma Zakariya 2 olunya olusooka lugamba bwe luti ndowooza kansoma olunyiriri Zakariya Zakariya 2 kyabumba omwoyo gw'omuntu mu ye ndowooza luba lwakuva ku lusooka Zakariya lunyiriri luvaira ku lusooka 12 okuva ku lusooka omugugu ogw'ekigambo kya Mukama oguli ku Isirayiri ayogera Mukama agamba eggulu era assaawo emisingi gy'ensi era abumba omwoyo gw'omuntu munda ye. Zakariya meka 12 olusooka kati omuntu abumbibwamu omwoyo mu ye nga Katonda yagumubumbiramu naye ejjukira teweerabira nti mu Malaki 3 Katonda amala n'atutegeeza naga nti yakolera kyomu yakola bw'atyo newankubadde ng'alina omwoyo ogwafiikawo kitegeeza gyali eriyo emyoyo ekyo kikkirizibwa ffenna abamu yes kati nze bwe nti bwetandise okuyigiriza kati bw'abanga gwe mwami mulanzi emyoyo giri ne Katonda naye bwe yali nga akutonda yakubumbiramu omwoyo ajjako obujja ku myoyo gye gwe n'akuteekamu omwoyo kati bw'oba ofa agukugjamu kati ye Yobu 3:4 Yobu 3:4 olunyiriri lwa 14 Katonda yagujjamu talina gwakozesa ate mu buyinza bwe bw'alina alina gwakozesa ogunzijjamu oba ye yagunzijjamu nga bwe kindi yagumuteekamu naye ne bwe sinyonyola ani agujjamu ajjamu ku buyinza bwani kati olwo tubalaani nze nsomesa kati olwo Katonda seetaaga kumanya ani ajjamu naye Bayibuli mulanze ekibuuzo kinyikiza ekibuuzo ekyo Katonda yagwejjiramu oba alina gwatuma nze Bayibuli sirabye nti atumye naye Bayibuli kansoma olunyiriri bw'osoma Zabbuli 14 aga nti abijjamu omukka ne biraliikira ne bidda mu ttaka abijjamu Katonda era bw'osoma Zabbuli 10:14 olunya olwokuna era nalwo lukakasa kyekimu abijjamu taga nti malayika mawuti simanyi malayika ani simanyi ani yajjamu abijjamu Katonda yakuteekamu akujjamu abali ayinza noga nti mutingo oyo ayinza okuto ate omubiri muleke kutya temutya naye oli akola bimeka yes kati nze oyo gwensomesa simanyi oba malayika mabuti oba ani kati ekyo nkimaze kati ndi mu Yobu essula ya 10:3 tulabye ni Katonda abumbye omwoyo mu muntu kubanga ebuwe eriyo emyoyo kati omuntu bw'afa ekibuuzo ne kijja omwoyo gubeera weera guddawa ekibuuzo ne kibeera simple ku sayidi y'omulokole nsoma bwentyo olunyiriri lwa 14 Yobu 3:11 bw'ateeka omutima gwe ku bantu bw'akuŋŋaanyiza gyali omwoyo gwe n'omukka gwe gyali gyakuŋŋaanyiza ye mwene gye gudda era bw'agaa ninavanga aliwo era ndiddayo era ate nammwe mwebuzaabuliza bwereere naye mulina ekigambo ekika inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna kati gwe bw'okivuna kitegeeza ki
mazima ku lwa Katonda neri Katonda gye tujja okudda. Oddayo oli luddawa. Kati oddayo mubiri guno n'eddakala oba ki? Ate tanzize muto. Omutalibani naye addayo wa Kati omwoyo gwe guddayo. zisabusolo. Kati Producer ntera zisabusolo mu kamera. Atubeerako nnyo wano. Zeyi bakuteke mu kamera. Bakutekeyo. N'eddakala eddayo. Wange obuuza biki? Nedda Katonda byali kubuuza. omutalibani ne wa Allah Addayo. Antum mubadde mutya baana bange. Fano noyimirira maaso ga Allah. Jalla. Kati zisabusolo. Mubadde mutya. Mwakeerewa nnyo okutegeera ebintu bino naye lwa nsonga nti Suratul Fajr yega nti ya ayyatuha nnafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli janna. Awange gwe omwoyo omutebenkevu ogutebenkedde irji'i ila rabbika naye eri Katonda wo. Yatarikini maite. Wasomeseza bya nnaku. Anje aya gyasomesa. Kati omwoyo gwo guddayo okusiza ku byawandiikibwa bye nnina kubanga gwava eri oyo yagugaba. Kati nze nyongera okusoma Bayibuli naye lwaki sooka kubasomera mmwe aya abadde batankana. Esura ya 79 ya Qur'ani mwabadde ate simanyi ennaku 40 ate simanyi ono moderator akubuuza daga gudda wa simanyi. Tamanyi wagambye tomanyi. Kati Qur'ani yegamba ki? Egamba bweti aya eyokuna wasabihati sabhan. Ndayidde malayika ezikulembera emyoyo gy'abakkiriza nga gitwalibwa mu ggulu. Aya yindi Nabbi yalayira. Mu ggulu Alayidde balayika abakutwala ki? omwoyo oluva wano Qur'ani ganti gutwalibwa mu ggulu. Kakati nze simanyi nga Allah bw'atali mu ggulu. Kati mu ggulu emyoyo gy'abasiramu gye gitwalibwa wani si wa Yesu. Muterekero. Ate etterekero liri mu ggulu. muhairake nze nsomesa bwenti ntaba moderator ompulirize abasajja bano mbawule bulungi. Bano balina ebifo bingi naye bagamba nti ate bano emyoyo gy'abasiraamu si bakkiriza. Qur'ani eyogedde kubakkiriza tegambye basiraamu. Ekyo tukyawule yadde Qur'ani eyogedde kuba n'essaawa enfu ebala ekituufu. Kati egambye emyoyo gy'abakkiriza gitwalibwa mu ggulu so si gy'abasiraamu. Emyoyo gy'abasiraamu gibeera mu bisakiro bya Kalooli mu Jana. Suratul Bakara 153. Kati towakana munazikugana okuleta ebikwate ebyokwata obukusu kati mukaya waliwo enjawulo ekisakiro byogenda okukomboza egumu y'ekisakiro eridda Oba masala. ati kati bw'otunuulira ekifaananyi ky'abasiraamu n'emyoyo gyabwe kiringa akatale. abasiraamu ogambye nti simanyi gagenda mu kisakiro ayeriwa ata 2:53 naye giranze naye lwaki kisomye Bayibuli lwa gisome tulabe oyinza okuwayiriza ino mpeera kayo kyekikuli kyekenya kino kiwakuba Qur'ani kyekikuli kino nsoma mubuuzi mwakola mu Yazidi eyo kisakiro